Ekibiina kino bakituma Hope Again for Vulnerable Women. Kino kyawulamu ebibinja bya mirundi ebiri era nga basinga kulunda mbizzi n'okuluka ebyemikono. Ekiwaya kisooka kikulemberwa Shalom Suubi ng'era kino essira kisinga kulisa ku kulunda mbizzi. Suubi ng'essaawa enasoma busomesa bw'abaana abatandika oba nursery teaching era nga ssente ezimusomesa ziva mu kulunda mbizzi zino. Okutandika omulimu guno byali biseera bya COVID-19 ng'ono yali akyasoma era nga yali mu siniya yakuna mwe yakoma. Ekirwadde kino kyagenda okutuuka okuggwaako ng'ate bazadde be tebalina ssente zimwongerayo mu kusoma. Kwe kutuukirira Ruth Ntale Kauda omutandisi w'enteekateeka eno eyamufunira akabizzi ke yasookerako ekimuyambye okukyusa obulamu bwe. Era akabizzi ke kamu akakazaala endala ezo zonna paka kati. Ekyampaliriza ennyo nga njagala neeyongereyo okusoma. Kubanga nayagala nnyo kola obusomesa naye nga abazadde bange tebalina busobozi. Kyokka waka waabwe waali wafunda nga talina wanaakalundira. Mu nteekateeka eno bano bayambagana ng'alina ekifo akiwaayo eri banne ne bamusasula mu ngeri ez'enjawulo naye kye yakola. Nga tupangisa kifo kya jjajja kino. Ebyumba ebisinga byali tebiriimu mbizzi nga ziweddemu. Kati bannanga bwe bajjanga nabo baagala okulunda. Ne mbagala ebyumba biibyo. Ne banga tunakuwangayo kasukaali. Kaba kabuze nabaga jjajja leero akasente kakoze eki. Kabuze naye bweneebeeza tujja kuwaaki akabizzi. Eyatandika n'embizzi emu yagenda agaziwa nga kati alina embizzi 18 atubulidde emitendera mwe yayita era nga mu kiseera kino tajula. Nezaala obwana yazaala obwana 8 n'entunda n'esigazaako embizzi emu ensajja nga njagala n'asobose okuwagisa zino endala. Omuntu ajagama njagalayo ennume n'aleeta ennume yange n'esaavinga eyiye n'ampaayo akabizzi in return okusasula oba nakuwa emitwalo 10 n'ensasula. Ekifo kino kirundirwamu abantu ab'enjawulo era Florence Baluka kirabira ng'ono nnamwandu era ng'alina nnyini kyo naye yasikirizibwa enteekateeka eno n'asalawo addemu okulunda embizzi kubanga embeera mwe yali emunyigiriza nnyo. Nina abazzukulu school fees zibula nenkwatamu embizzi n'engitunda n'ensasula school fees. Oluusi ekyokulya kibuze mulimu embizzi tugitunde n'ogulayo ensawo y'akawunga. Agamba nti kyali kisinga okumweraliikiriza ekyokulabirira ebisolo bino enteekateeka eno yakimwewulako anti bayambagana bwe gutuuka mu kubirabirira. Tussa kimu Amaliya nataliiwo ndeese amalagala mangi suulako muno suulako muno suulako muli n'osuulako muli kati naye bwadda naye waatandikira. Ekiwaya ekirala nakyo kirimu abakyala bannamwandu n'abaana abawanduka mu masomero. Bano basinga kuluka bya mikono. Ne tuluka emikeeka ne tuluka domats ebibbo nduka ebitambaala bintu ng'ebyobusawo skirts ezo. Okusoma kwawe kubadde kutono nga ekisinga bajja mu kusoma ya mbeera lya bbula ya nsimbi. Wabula bano balunda n'embizzi okwongera okukuza ssente zaabwe. Atundako embizzi n'agula ekiwuzi n'atunda embizzi n'awa omwana n'agenda n'atula waliwo emidaala egiri abalina omudaala n'atunda ku mudaala. Kyokka bano nabo embizzi bazirundira wamu olw'obufunda bwa waka we bawangaalira. Zino bwe zizaala ne bagabana olwo buli omu n'afuna ezize. Esaasoka n'embizzi emu embizzi eyo n'ezaala tugenda nga tugabana. Kati ababa tebalina biyumba nga nze abamu kubanga bapangisa kati nga bansaba maama tukoze tutya ne wekyana ne mugamba zimbawo ekiyumba. Bonna wamu bagamba nti enteekateeka eno bawaniridde anti balaba nga basenvula naddala mu byenfuna. Gwe tokalubirizibwa nnyo kubanga bebezadde ebyana nga 10 oba omanya nti nina okutunda bwe mba ntunze ebyana ebyo 10 mba nfuna akakadde kange kamu. Ruth Ntale Kauda omutandisi w'enteekateeka eno agamba nti ekirowoozo kino yakifuna mu 2019 bwe yasenga ku kyalo kino n'asanga ng'embeera abantu mwe bawangaalira naddala abakyala n'abaana ab'obuwala yennyamiza. Mu byasinga okumwewuunyisa be baana ab'obuwala abali betaba mu bikola eby'omukwano abamu ne batuuka n'okuzaala nga tebanneetuuka nga kuno kwotadde n'abalenzi abawandukanga mu masomero ne batandika okweyiggira ensimbi. Nga abaana abawala buli kiseera ndaba abato gw'otasuubira ali lubuto ogenda okulaba alina ka implant. Yatandikira mu bibiina byabwe bye yasangawo
n'abaguze ekyokukwatira wamu okwejja mu mbeera embi newankubadde nga kigendererwa kyokusooka kyali kyakubasomesa ku ngeri okukwatamu abaana naddala ab'obuwala okubeewaza okufuna embuto nga bakyali bato. Mbu kyokka mu mboozi ze baanyumya mwe yazuulira nti n'abakulu baali beetaaga obuyambi. Nafuna stories zankwatako kubanga enamba nali nga nnoonya ba teenagers. Nafuna abakyala nga mukyala Nansamba ng'ayogera ku bwannamwandu bwe ne bye yayitamu. It was a big testimony nga siyinza mugamba nti saagala ba myaka gyo njagala bano. Mu kiseera kino ekibiina kino kirimu abantu abasukka mu 20 be kiwaniridde. Kyokka newankubadde guli gutyo bano bagamba nti waliwo ebisoomooza bingi ebibalemesezza okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Twandyegombye singa tufuna ettaka nga tuli wamu. Kubanga kati ssaawa zino eno otunda embizi nayo nosasulaye omuntu akuwadde oteekewoko. Naawe kulimira nti oba tulime tusobola okufuna oba tulina we tulimira oba kasooli ng'oyo. Ensansa ezo ogula eddagala erifumba ensansa oba oguza enjeru olina okugula ezitobeka. Bye bizibu ewuzi. Enjogera egamba nti okwegatta g'emaanyi etuukira bulungi mu nteekateeka y'abano anti osanga bangi ku bo bandiremereddwa nga buli omu akola kikye. Jennifer Kabale agaffe yo ku Spark TV.